Yaliyo kati yali afa mugenda kunkyayisa buli muntu agenda kunkyawa kati nze naddawa kukyawa batya yakubulwako n'omusajja agamba nti munaye gundi jangu tukutayisa nja kuddukira awantu bagambe dayo byebyo ebituuka ku bantu munkyayisiza mugenda kunkyayisa nze gumana gumu anange buli avaayo akuba omusajja kati nze ndi kiki oli musajja abasajja mukendeze mu bintu bye mukola babuulirire ngenda kukolayo vidiyo abasajja banaye ndowooza nja kubayita oba nkole nedda oba nkole musomo nga gw'abasajja bagendeko mu kisaakaati nja kituuma linnya ddala ekisaakaati kya Nabagereka ono akayimba kagamba wabeewo embeera ejja Kumukutu kwetuli tweyanzege Tronaz Media amanya Tronaz mwebale kwekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga buli wonna wooli olaba video sharinga osobole kubanga ne munafuna gwe kyofuna nenga towerabira botuka ku YouTube channel Tronaz Media subscribinga osobole okubanga onyumirwa emboozi zino ntuufu ate abantu ebintu bibayitamu Programu yeyo ogimanyi obulungi ebiwobe mu nsi y'omukwano tujja kubeera nga tutambula mpola ne Nakagwa Fiona wadde weewaawo yagamba nti awulira ayagala erinnya okulikyusa amannya abe asigale nga gundi Nakakande Nakagwa tebaba basamizi tebaba basamizi that is who we are buzaako omulabi wa Tronaz Media awo nno tusobole kubanga tweyongerayo mu lwaki tugoba obusamize ng'obusamize yeggwe yenze oli everyone nze Nakagwa Fiona Nakakande neddirange yesitula nsulumba busulumbi kiba kitegeeza nina obuvo n'obuddo bwange obuwange kyekitegeeza omuntu okubanga asamira oba ng'alina empewo ze ate okuba n'empewo zo tezigaanangako kugenda mu kyaki naye nga mbalamusizaako abalungi abaagalwa amannya geego tegaddibwamu baagala nnyo abawagira Tronaz Media naki naalo tokwata ku ki tukwata ku peesa tuula kkalira tukuwa ebinyuma ate nga egunaggwerako ffe tujja okuba nga tusinga Tronaz Media mugende musubscribing stories no bateekayo kakilipu katono ku TikTok naye nga full stories zisange ku Tronaz Media YouTube. Oli ogeze ku musabo ng'ononyeyo abantu bonna bagenda musabo tebagendayo lwakuba nti bagenze kuloga abamu baba batuloze nga tugenzeyo kuwona awo wennyini we tuli tugenda tandikiraawo ndowooza kasooke ntumireko abantu bano Honorable to be Kasanda Benson Haji Abdu Benson nkutumiddeko ti oli otya munnange kwagaliza birungi byerere mu rugendo lwolimu omugagga Amini nze sigenda kukoma kukutumira paka okutuuka lw'oligamba nti munnange ontumidde nnyo nange kankutumireko oba mumbeeremu oba endala tubatumiddeko naye ng'abo obulanga mubuleete tubalangira bizinensi nammwe mutya obulungi obutagambika kyakabi ffe mmweffe programu bw'oba nga oli eyo nga wandiyagadde okugiteekamu ssente bw'obe mu nsi y'omukwano weeri space weeri jangu tusobole kubanga tuteesaganya tulabe ekintu nga bwe tutambula tukole ffenna tusobole kubanga tutambula bulungi tusimbudde ne Nakagwa si buli omu nti bw'agenda mu ssabo aba agenze kuloga
mbaba agenze abamba bagenze nga babaloga nyakuloga kastori ke nakola kakali olubuto lwange olwo teri olubuto lulinno mu lulumira wiiki teri olubuto kubulumi bwayitamu ngo obw'omwana wiiki emu n'ennaku 2 gwe ozimanyi ng'ebisa bya nani stop tebisirika so kati nze baŋŋamba olubuto lwange baali baalusiba nga ate luwanike olubuto ye baluwanika bwe lukula olubuto ne lutuuka mu 9 months lukka kati olwange nga terwakka yonga lwasigala waggulu lwasigala ng'era omwana oyo bwe yeekyusa omutima gumpakukka nga bw'anaabakpa obukonde bweyo nga bw'obulaba kazannya nga n'amala akikola nga neebase nniza n'okuyitirayo nga bwe nkiwulira nina otuula mangu genda okumpakuka nga nkoze eki nga ntudde so kati engeri y'omuntu gy'atuuka mu ssabo nze nalowooza nti ebyo byabaawo oba lwakuba yali waakanaku karundi kamu gamba ate abaana abasooka be batabuza na myezi 9 obeera mu 37 weeks waliwo omusajja yagamba mbu abaana bagamba abaana abasooka engeri gye bataweza myezi 9 edda naye kati mukwano naye waliwo munne yamugamba oba obulako nakutuuka mu myezi 10 waliwo munne yamugamba myezi 3 ng'atuuse okuzaala n'agamba oba olw'okuba tebaweza 9 naye nga akantu kagende eri abantu abalogo nga bo balogo nga gwe oyagala nnyo ologa banno nga bazito simanyi kiki kyoba ofa naye embeera eyo teyalisaanye kulogera ku bantu olwedde omuntu obuzito buba bungi ze first born wange kyekyo kye bankola naye nkulaga Katonda yagamba ono si waakufa guno mwaka saafa second born ye yakongola emyezi 10 simanyi baani bandoga tewali akuloga kati yeggwe anti neebuuza Katonda kati yeggwe nabajja bange anti kati Katonda yeggwe bwoti we yakutonda butozo zirwawo nedda luli lulabika lwalinga myezi 9 n'obunaku 4 olwo lwasooka ukizoke naye olwokubiri naye ne gye nnali tewaali wangu era nzikiriza waliwo akatundu omuntu akutunulira n'awanda eddusu enkeera bakeera kuggyamu amacupa ga sooda ago g'olaba nga bakuulayo we bateeka wali babiyita kali mu Uganda babiyita byala oba abene busi ababeerayo baki basami babiyita bikooko simanyi bikooko balina different language balina babiyita byala naye akutunuulira neyeetakula naye baali babiŋŋamba nga bwenda omuntu n'alabako kyakola nga sikyabulijjo nga nange nkiddamu nga nange kutu bantunya nakola ati nga nange olwaba abikuteekamu tubeerawa ensinga nkalubo okutambula kulaba okudda kunyumya bingi by'otannalaba seetula ate era ofa tobimaze ekyo oba munfuna so kati njagala kubuulirako bato bannange abalinga nze abansingako abafumbo n'abagenda okufumbirwa oba n'abatannaba bw'ofumbirwanga omusajja n'omuyiga nomala omuyiga anti oba ogenze ku ssomero sigalira kuzannya paati yo ng'omukyala omufumbo tokoowa toyomba nabajjabo n'omusajja ono tokoppa nnyo kuba ne bw'onookoppa n'ogaba neegomba obuyonjo bwa neiba wange ne bw'onoobukola ajja kulekawo naye gundi kyotegeeza kiki ekyo kyentegeeza olina kubeera ggwe osaba Katonda n'akuwa obuvumu n'obugumiikiriza naye essaawa yonna osobola onnoba gw'ate weebuuza omuntu w'emyaka like bamaze emyaka 3 mu bufumbo aba akyanoba ki abaayo embeera endala gy'alabye ng'abadde tagirabangako aba anoba ki
nga n'abaana baakula abamu bamaze okusoma bakola abalala bafumbiddwa naye n'alemagana ne mukulu munne kuba abo baba bayita bakulu na bakulu. So pressure abakyala abafumbo n'abagenda ofumbira bajejjeko kubanga teri kyayinza kukola kituuza mwami oyo. Tekiriiyo. Irene Namatovu agamba nti yakyawa munene ng'ayagala small size. Kyokka ne small size azadde agezze kati olwo. Anaadampinga pakawa. N'oyo ajja kumala agejjera naye amwetamwe. Kati tekiriiyo. Sina na muntu gwempa magezi nti banne weekuba ennyo make-up. Gwe yeekuba make-up bbaawo aba tayagala omukole. Aba akwagala nga bw'oli. Ate oli atamukola ate ali agamba nti omukazi wange teyeefaako. Kakati ebintu byazigizaga. Fuuka malaaya eri omuntu ng'omwami ye tayagala byamukunamira ne bw'okunamira mu nju awuliranga ofaananye obugulu bwa ostrich. Aba alaba ng'ofaananye. Awo tugambira nti bantu bagende mu kusaba. Genda mu kyaki wonna okkiririza oba ssaba oba ki. Osabe Katonda akuuma omusajja. Kyesabo kye kibadde kisaanira. Oba omusajja annange essabo si bbi. Faako abo abalikoleramu ebibi. Kitegedde Mr. Tronas. Omusamize si sitaani just omuzungu yabyonoonamu. Bantu bagende mu kyaki basabe. Wonna okkiririza gwekera ku makya asaba Mukama kuumira. Omusajja asebe akeera ku makya n'apoozinga. N'agamba kati sikyalaba. Ate tayimu n'ejja n'abanga ali ku masumi ne bisituka buto n'akwana n'akabwa n'abula okukakwana. Abanga ali ku masumi yeewummuza. N'abeerawo nga tokyawulira kasimu wadde ki. Aye tayimu n'etuuka nga mukwano olemwa bulemwa. Abakazi abonye n'omukwano. N'abo abali abagenda otulaba lwakuba tebalina mutima kuguma kujja wano naye ani gwe gutabonyabonyeza ku nsiku. Nzijukira nali nkyasoma nalina gaayi nali mbeera bwayise. Gaayi oyo yanjagala naye nze namulabanga nga mumpi. Nga mmanyi myaka gyange. Nga mumpi kuggwe. Azini mumpi. Naye nga ye mumpi kuggwe. Nga twesaana kyentegeeza mu height. Nze ndaba alabika be bano bambi abakeera opatikana. Musa nkutumiddeko wamma wali ebwayise. Twali twamukazaako lyamusabisawo. Nze bwe namulaba yali anjagala nnyo bambi nga buli kenneegomba. Akakuleetere. Buli lugero neegomba yalinga alungulira. Naye Musa ate n'andeka n'okukula n'enkula nga tampapidde. Ne Musa teyaŋŋamba nti ate yali mukulu. Kamuntu omukulu yaba yawasa. Yali akula ng'akulinda. Yaba yawasa. Tenali mmanyi sayizi kyekyo abazadde bamumanyi. Outing yazintwala n'ankomyawo nga tankutteeko. Nga ekyo kyoyagala. Mukama mwebaza yampanga abantu abagumiikiriza. Kakati Musa yankwana nze nga simanyi. Tutandise okweyaga twedatinga n'emyezi nga 6 nga tetebbangako. Nti abazadde bamugamba munaayo omwana akyasoma yerererere mugumiikiriza amalirize nti nga naye ali ku mateeka. Yali atunda nsawo. Lunaku lumu antwala out awe kawempe ku Skype. Kiseera ebyo nga n'omwenge sigunywa. Anywa soda. Student. Batutuula. Lwe lunaku alabika lwe yali ateeseteese okunkecula. Okummeketa. Kati tutuuka. Waliyo Mickey Wine n'egganga ye. Biseera ebyo baali bakuba ssebo. Anywa soda. Biseera ebyo nno ng'oli muto soda n'ettaano ozinywa weggwawo ebaleeteedala. So sho eggwa nga ngamba naye obudde nga bugenze tunaddayo naye bwayise jjukira nayo kibuga ky'abagezi. Tugenda tusule wala nga mugamba maama bajja kuyomba biki. Ngamba nedda sina kye ngenda kukola. Ng'atwala
ng'okkiriza. Tutuuka mu nju na muzigo. Akayumba kaali kalungi nga kajjudde ebintu. Ssaawa zaali 10 za kiro. Ntuuka nze nayingira obuliri nga bwe nali najjako ngatto zokka sajjamu nali sireega nalina tutu. Sajjamu mpale yange empanvu, sajjamu toopu. Nga ndyoka ngenda ku buliri nga kasitatu oludda olwo akyuka eriwe nga n'okusanzisa bubi. Kiri wano. Neebaka ntunudde eri. Atandiikiriza okumpa eweetereza. Amugamba nze munaye sigenda kukola ebyo just njagala budde bukye nze nzizeeyo ewaka. Ntetenkanyiza kati aba atuuka ku stage y'okunzigyamu akabulawuzi ninga agonderedde. Ngenda owulira oluggi tatatatata akonkona. Waliyo akonkona. Nze kasita nawulira akonkona nalinga aliko bajjajjange abaŋŋamba yambala toopu nazzaamu buzza mukono nengisika nedda wansi. Asituka agenda Sawa mekezi. Akonkona. Saawa zaali ziweze 11. Ez'okumakya. Buba bukyakutte naye nga buba buli mu kukya. Omuvubuka olwaggulawo nze kye nawulira. Oli eno n'abakazi bannange beekuba nga ndi ku buliri nga bonaaba ne ka single room mulimu entebe then nga wakapatitioning eri wali obuliri kateni zezaawula nga ndi eyo mu makateni nga mpulira njagala genda manju mpulira omusulo gwagala kumpitamu nga sikirabangako tinka kireebaga kandi nakankana naye kumanya abasajja banne nammwe muli baka. Naye akigamba nti abasajja babi. Omusajja engeri gye yali ku komandi z'abazadde bange ssebo yalwana okuntaasa omukazi tantuukako. Yali akwagala. Ne beekuba we bagwa mu matebe nensooka nyimirira bwe nti ku buliri nga pusi. Nayimirira ku buliri nenkwata kateni bwe nti nga njagala bbuuka omulundi gumu nga ndi bweru. Oyagala kuyitawo? Kuyitawo. Siina gafiira wano. Nze bannange, nze banne omusajja mbadde siina gawoza. Nayimirira nga pusi bwe nti nensinzira omulundi gumu nembuuka negwa ku ntebe esembayo. Omukazi n'akwata kamapeesa bawe babuyita bukabiriiti. N'akakwata n'akawuzuumya. Omanya akasimu kampita ku kutu bwe kati ng'ekizungirizi we nenjoola obukondo bwe nti naddukira mu kawempe omwonze gw'olaba. Ng'obudde tebunnalaba. Simanyi nawa wendaga. Abantu tubalawo kutambula naye omukwano kigwa. Nadduka ngo nga tonzikutte naye nga gyenzira era baneesingana. Wakabategedde tewasuzeeyo. Nagenze n'omuntu yakkiriza amateeka agenda kunkuuma. Kumba omuntu yali mumpi bumpi nga yali musajja. Yali musajja nga si mu myaka gyange nga yawasana. Naddukira mu kawempe. Otuuke waka. Nga nadduka budde sikiwalazzima nali simanyi wa gye ndaga. Wabula bwe natuuka eyo ninga kati ate abantu banandaba bati obudde nga butangadde. Nyambala engato yange. Nyambala obugatto akamu nga kavuddeko akakono nga ntambula ndi up and down. Tiku nga maga bitya bannange namagamaga. Nentuka kati natuuka ku kikubo nga kinene ninga kati oba kino kiddawa. Nembuuza nga akkirira bwe nakkirira nagwa mu katale awo. N'ogamba kati ntuusi. Bakeeka okuttaani kawempe ku ttaani. Bwe nagwa awo nsanga muganda we nga akola mu katale ako. Yali atunda mmere nga mugamba. Mulamule nga mugamba ekituuseewo. Tubadde tuli mu nju. Omuntu n'akonkona. Musa bulijjo mufumbo. Oyo ye omukono yaguyisa mu nkwala n'ankwata omukono n'angamba dduka nga bw'osobola kye mmanyi oyo omukazi ali mu kkuba ajja wano.
twaddukira ku kkuba ekawempa aweeyo meyini nga bw'ogiraba. Asobole okukutuusa. Antuuse kapiki nkalinnya enfubutuke. Tuba twakatandika okudduka omukazi yafubutuka eyo gye nava. Nze bannange bambuuza ki ky'otalyerabira. Abada n'abada akusirika erabira. Omukazi yajja n'enkondo 2 ng'azikutte eno mu mukono n'eno. Yatuuka oli ali mu kumpi limpya 10 tudduka tudde. Omukazi yatusimbako emisinde n'enkondo ng'azikutte. Ayagala kukuba ku mutwe nzikirirewo. Manyi okuzikira. Bannange nadduka. Olaba okutuuka wano lino erigenda ku mbogo. Lino liba likkirira lino lisigala ligenda. Mulanga akwata sente ng'akwasa boda yangamba tuula. Epiki era esimbula bweti omukazi ng'agalula akagatto bweti. Piki n'esimbula. Nze sinze nalaba ntuuse. Natuuka ewaka nga sisobola nakwogera nga ndi bwenti. Kiki kukankana kwerere. Nze ku kye nali ndabye ku myaka egyo first love eyo. Basajja mmwe muli babi. Sijja kukomya. Edda baba. Mulinga Kyajjabuzi. Yali mufumbo mukazi ng'abeera mu nnyumba. Nze nakati simanyi oba yali antutte mu nnyumba ya muganda we. Ng'omukazi we ali waka muyiye. Najja ne bamutegeezaako. Oba simanyi. Naye kati mukazi gwe sikumanyi nalinnya. Gwe okyali ne Musa oba wali ofiira bwerere. Kuba wanfubutula kate emmotoka zinkube. Akyali naye. Naye nze nagenda okuddamu manyi yafuuka kyaliwa nagenda okuddamu omulaba nga yawasa Munyarwanda. Kati ekibuuzo kiri nti bye mbadde nkugamba nti oba ofa ki. Beera ggwe kola bibyo fumba mmere yo lya naye alye. Tokoowana balala. Okimanyi ayinza obba baayawukana ddala alina mu bufumbo obulala naye nga yali ayagala kunzita. Yali ayagala kunzita nfubutudde 10. Nziruse mukazi wattu kutaasabula enkondo eyo eba kunkwata. Naye ggwe naawe wali osoma wali ofa kino ensi. Ate munnaye teriyo basoma nga balina abasajja. Kikyamu. Adde okimanyi nti eriyo n'omuntu aweerera omuwala n'amala osoma n'amuwasa. Tinebiri bwe byali. Naye nga kyennyinza obonyeebonye n'omukwano kuva mu buto. Mbadde amanyi gwabya kaakati. Nze omusajja nalabanga mumpi ndaba muto n'abazadde. Ekyo bumpi nawe okiremeddeko nnyo. Ati waliwo omuntu akukwana n'ogaa omusajja muto. Sijja kubatambaala alabika naye omuntu kye nalaba sirikyerabira bataayi bange. Kiki ky'olifa toweerabidde? Ekyo kyakungoba na nkondo. Ng'ayagala kinkuba ku mutwe. Akati waayita ebbanga omuvubuka ne mmwesonyiwa. Naye omuvubuka oyo yali ajagala. Abazadde abayise banne mugaye Fiona nsonyiwe oyo omukazi nazaalamu muzaale naye omukazi yannemerako. By'ebigambo byammwe bye mukozesa eyo. Wabula mwakulaawo we muteeraba. Ng'omusajja aperereza maama nti yali avaako akasente. Nga maama akkiriza ng'atuddawo ebiseera ebyo ng'okola kiggampiddwa. Kakati yali ali waliwo ebiseera ebyo Lion yali ekyaliwo. Is it Lion? Wali ebwayise. Nga waliwo n'akalala bakayita Planet. Ka Planet nkajjukira. Agenza alabye omupiira ndese mu bizinensi ntudde. Kuba omukazi oyo tazikizanga. Kati jjukira budde bwali mu kukyanza ekisaamulaba luli. Sa recognizing a face. Bantudde mu nsawo anti akutte ku nsawo awo eno yammeka eyo 2.3 ate eno 4. Ndaba omuntu tagula naye nga mbuuziza buli price. Nannyini wano waaliko nze ali mu kulaba mupiira. Kati alabika yave waka nga baliyombye nno. Olega tutwalyo. Ngenda mugamba waliwo omukyala akuyita. Angamba kanzije.
Nyazireyo ntula musawo anti ajja yefuula mbu alina ensawo gye yasasuddeko gye yaleesa gimalayo. Nga ndaba nkomyewo ntudde oli tavaayo nzizzeeyo konse bakuyitaba naye omukazi agambye alina ensawo gye yasasuddeko kati oli bwe yamanya yalinnya piki ng'emuzza kawempe ewaka omwami mba ndi awo kati nabeerawo ne ng'aki ekigenda mu maaso nzirayo musawo nga ntuula nga bandeetera awo matanga neenywera ne sisitange yali akolera awo ompimpi agenda wa sisita nga ntuula tuba tuli awo omukazi nga azze ku luno yali azze kunjuzaamu buyuza aŋŋamba ggwe bulijjo ndi eri nkaaba tebampa za mmere kumbe gwozirya konze anti lindako kiki ng'ani azirya igwe malayo eno okyali mwana muto ababooda tebakoze gadi agamba gwe nnyabo omwana yeyeekwana waliwo n'ababooda sebo nga azze kummaliriza atabategeera omusajja azze amusikambudde awo genda ewaka bannange nze kye nalaba kati olwo lwoba bakaggwamu nagamba okudda ku musajja ono ejja kuba mputtu y'amaanyi naye no bituuseeyo lino byali eri kawempe naye no bituuseeyo bituuse kutuuka ku ssomero abasomero baba kugoba naye nga ki ekikwanyisa omwana nga weemanyi oli mu kalaata ki ekikwanyisa omwana akyasoma secondary ng'olina n'omukazi ŋŋamba oyo musa gwe kiki kyamukwagaza ate kati yaŋŋamba nze mmanyi olwo gwe wali kyosobola kulaba nti ono mukulu ate omulaba abantu abampi bo bambi balaba edduka balina engeri ekyobumpi okiremeddeko nnyo nkubuulire mukwano olaba omuntu ate wali bano abatalinaako wadde akalevu nga owabbo baba babayisaako mbazzi simanyi nga tekuli wadde feesi yonna bantu mmwe mucekinga abasajja mandiba mulina nkalaata nga bakitammwe naye nga olw'okuba bampi jjuuni kati mu byoyogera toddamu kwogera kyamumpi kiveeko abanange kasita ndi mumpi tugumire wamu kasita ndi mumpi abampi onoobaddawa ate kakati banyigire katonda eyabatonda banyanyigira era bampi ali yali mumpi nze mmanyi nfunye muto munnange kumbi kawaani kati oyo n'omutta n'ogamba nze nkutadde saabiddako bambi enfoka singa naafiyo n'olaba kibadde bwe kiti bambi mukazi abadde agenda kunjuzaamu abasajja bakubonya seera ebyo sinze nali akatiŋŋeenya kugambye bw'obeera mugezi fa kubikwatako kuba omusajja ajja kukoza ensobi kati ngeri gye nalaba oli omukazi yali ansingana buli kimu nali siweza kabina nali sinnategeerekeka bulungi va ku bino byenzize nga tutwa liryaleeta obuzibu tutu anti obalaba eritaba tutu kaba kabina te olumalawo oba obiina byonna ng'agamba toyina magezi tomugattako kakati bw'obeera omugezi kola kyotekeddwa kukola toddamu kukowana musajja maama naffe tulabye ku bamaama baffe ab'empisa empisa empitirivu naye beebaliwa naye bayinza okuba balowooza nti baalina empisa naye nga tezaaliwo ate kati nze waliwo abagenda okunsomesa nti empisa tezaaliwo nga nange nali ndaba empisa tezikuuma musajja okuzaala tekukuuma musajja abaana abawala ng'osoma batugamba nga genda osenye enku zikuuma omusajja wuwe abatalina beba abataasenya bafumbo batudde
naye ate abaasenye omukono guno gwonna baadiba nazo enku zaabwe bannange kola kyoteekeddwa kukola towoge Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 775 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko afa obutafumbirwa tufumbirwa nozaala tuzaala kika kyenge bafumbidde ate tebanoba naye kizibu kiki oba osanga abatalina okufumba okuwasa nyinza obba nsanga balina mpewo zaabwe nga balina zitereeza balyoke basetolinge n'abantu waliredde okubeera ng'omusajja esinga talina mukazi okubeera naye mpaka omufumbirwe wekyalina obba kuba yali alina okunninda emyaka emmeka egyo itigera ziba ku 16 nga sitaani takwekiise nga 16 6 eba ewedde wali obala kumala siniya ya mukago omufumbirwe at least nza okuba nga maze 6 ng'alinawo ne ku sente ezikutandikira omulimu there is no need of going to course in Makerere University sigamba mbu oba biki naye ndowooza kati oli mukugu tewakyali muntu musajja ayinza okukuzanyira ku bwongo anti kati obuzibu bwenina nalwala manyi lwaki njagala tata w'abaana akomewo egamba sikyayina omuntu otuula ankwane kyeninamu obuzibu ndaba buli muvu gy'akola ndaba buli kamuvu era mu butuufu twonooneka ne tuwunzika nga tulina bannakiyombekedde ku myaka emito kubanga ndabanga buli anzija mu maaso annimba oli omwagala mukamufragi nga mulinga nawolovu obeera wano ofaanana green bebeera wali ku brown nawe nefaanana brown mukyuka obalaba otya nga tobeeranga nabalunamulala nti experience era eva mu practical ze tukola nabo ndaba tata w'abaana yandekawo sina kye mmukoze kati byolaba gende wa pasita omusabire akomewo setaaga pasita okusaba neetaaga nze na mwoyo gwange bapasita tobakkiririzaamu sikkiririza mu nkuŋŋaana nnyingi okufuna Katonda ky'alina okumpa lwaki ne wenzuka ku mwenda neesaba azimi nsobola okukifuna tuyinza okuba obadde osaba kikyagaana sigambye nti nze mulinze paka mwaka gujja tugenda kewa mu bapasitors pasita bangi funayo pasita omu ogende bakusabire bansabira dda omala okusaba olinda Katonda n'akuddamu sikusabira n'ofuna kyoyagala gwe bulungi nnyo koziko bannange abalabi ba Tronaz Media wenna amanyi ku ddagala nga liddamu ne lizimba amazzi mu viivi komenti yo njeetaaga
ng'oba kibala oba mmere kika kya mmere nga bw'ogirya gakomawo mangu. Naye ekigere kyo bannange sikirya kyannema eky'ente. Bakikomentingako naye. Wenna amanyi oba oli musawo nga kakati eddagala kireba olaba eryo eddagala erisooka lyolya n'okkuta lyakuli kyakulemye tuutamu supu. Esupu y'emuwuuta naye kyo kyannema. Kyogezaako lwaki liri ddagala tolya mmere si kulyawo nti kukkuta ddagala. Ngezaako era. Si byakugezaako. Nga byebyo Mr. Tronaz. Mwebale kulaba. Musharinge, muposting, reposting. Tubaagala nnyo nga ye mutwagala. Kati omanyi program ogimanyi ebiwoobe mu nsi y'omukwano mukomentinga ne mwogera byonna bye mwogera naawe alina kyoyagala kugattako ku bantu abali eyo balaba Tronaz Media tukwaniriza weebale nnyo weebalire ddala. Ayina lo nga tatya danger. Ne bw'anaasanga post ye ng'etrendinga worldwide agenda agamba wa musaaga n'enkya nzirayo. Enkire ndeeta. Abantu programu eno ekwata ku buli omu. Abantu mukwano kye gubakoze gubasumbuye in capital letter. Gutusumbuye. Emba ngamba gutusumbuye. N'abamu mwembe bennyini mwereetedde okubasumbuwa. Edda. Katonda akeera ku makya n'atonda omuntu. Nze omanyi nzikiririza nnyo mu ntuuko. Lwaki? Mu bye muyita ebisiraani ebajja neya muntu. Bwe muyita manyi wammwe temufumbirwa buba butonde bwa muntu. Oba nfuna. Omuntu akeera ku makya n'agamba Mr. Tronaz ogenda kuwasa emirundi 3. Gwani agenda owakanya owasa emirundi 3? Omuntu agenda keera ku makya Katonda akutonde mu lubuto lwa maamawo akukolere akatabo ku kalamba kankayite katabo ak'olugendo lw'obulamu bwo ku nsi. Kakati tosobola kwagala gw'otalina kwagala ate tosobola kufumbirwa gw'otalina kufumbirwa. Mwe mwenna abali eyo before kufumbirwa mwasooka kwagala nako nabaki? N'abantu. Omuntu Katonda we yakutegekera nti ogenda kuzaala before marriage bwe kiba. Eri omuntu alina amaanyi agakyusa entuuko ye. N'agikyusa bw'ati ye n'agivuga ku lulwe nga teriimu yamuteeka ku nsi. Buli Katonda gwe yatonda yamuteerawo nti gojja kuba kino gojja kuba kiri. Kyova olaba abamu tugenda ku byeyo ne tufuna. Abalala ne bagendayo ne bigaana. Ate ekisinga okunneewuunyisa ffe tukuba 100 down. Nze kati nagendayo n'enfuna. Wadde tebyanywera nebifa. Naye ate obungi bagamba banene abagendayo nga bo badde tebalina nakiriwo be bakyasinza returninga. Bajjayo badde bo tebakoowa. Naye omuntu omugezi otuula n'ofumitiza ensobi nagikolawa wano nti wano wenzirayo nsobola otereeza. Before going to a check-up oba medical oba registration ya company sooka gwe omuntu weewulire onoosobola. Gana amagezi nga wa abaana abagenda okuddayo after 1 month ogambe njagala kuddayo Uganda. Eri bayitayo no retreat no surrender. Oba nfuna Mr. Tronaz. Bakadama bibakufuna. Kati nze ensonga lwaki ombuuza nnyo lwaki toddayo lwaki toddayo gamba era siddayo is because obwongo bwange sikyasobola muwarabu. Nyinza omutta okuba ne bansiba kati okwewala ekyo okwewala okuziiza kusinga okuwonya.
nze kyanzigye Saudi agenda nina enkindo 3 naye nali nkyasobola okukola naye tempa yange yannemofuganga n'abaana mbayisaamu ampulira obusungu mba nina bungi jukira ate bo bakugezesa okusukka ku ntegeero ey'omuntu n'akutuma emirundi 10 mu dakiika 2 omuntu y'omu n'akugamba hey ya Khadija ain't kois kumacha nakugamba oli mulungi nnyo naye fulo 3 boli muntu omu muntu nakugamba ain't gumi lazim nadif fogo nadif tahet zeni ana rohi shwoi kati akuleka orongoseza nakugamba na rohi shwoi finance ijiri lazim ryom so wikila nadif kati atakugamba mbodemu olongose ne wamazi wamaliriza abula kugamba waliwo abagenda okujja damu nomugamba wano namaze la ما في كويس شفتي هذا طلب كله هذا طلب ليش كده نظف kati nogamba panena akava okulongosa wa era nze munongose kwigawa kola ekintu nga ekyo kikusula busuzi ddalu mental psychological obwongo bufa oli mukoza bintu tali shufi adha milai mafi zen shufti mira jita mbwa na maka kubobwe kati no siba kwako kam buli wo kamala na kujja kugoli kona jena gamba damu bongo bakwano gwe wenna yagala nga byakusala ngo yagala kudde oba uli atukyayina understanding itogenda kuba ogenda tukayo era emyezi 2 ogameze bane omwala bwantama walwa yagambye mbo yakagendayo myezi 3 naye kati awulira yagala kudda kwekiri oyajja kumalako abulayo emyezi emirala 3 akona omukaaga pani gundi oyo mwala byaba kutaddeko ekuveeko nga takyakubeerako nnyo asigaze ngayo tsunami buli abagenyi bwe bajja ennyumba left right and center ogikolako speed tekola ku kyeyo nze njabba wa magezi nkola naye ebintu ebirabika bye basiimuula kamufumawo nga musiimuusa ntegeerayo bagizanyirako n'otuuka ng'oyiise windows oli awo kuyiika windows muyiika windows naye temunvuma mujje mpola bambi ndi mulwadde nze nkyogedde nze kadama munnaabwe tuyiika windo bali abantu kwegamba wana mu Buganda batukuza kane omuntu weeyamba terinze kyanyizanga nnyo omuntu nakulaba ngo ogenda kulongosa toilet eyo ng'okyali wano kumira ne singi kuba ziba outside kale naayingira nakuyitako ng'omulaba nga kimanyi gy'ogenda yennyini ate nakola pumpumu ate n'atateekayo mazimbo gw'omunyigire what is that gw'omunyigire olwana ne luyingira ne lupama ebbali w'ekituli nga lwana lukulu mbugwe ojjewo nze era munnange omukazi ye twayombanga lwekyo nga nkayita ne nkagamba gasindike gagweyo mu kinnya toyinza kuddayo najja nangamba la ya Khadija haram other baby nemubuuza nemubuuza other baby lesh so zakina other kwais and shuf zaki kwais toyinza kuddayo namugamba ono mwana lwaki apama wano lwaki apama wano ng'ate akimanyi nti bbi mubi tosobola kuddayo kisooka wavaayo ng'oli mutorosi ekyokubiri abaana babe mwana w'Omwarabu sikyainze kati setaga genda kuspendinga sente zange kuba ne passport sigirina kati nagirekera Omuwarabu gwabuuza nadda ntya nayita ku deportation center bakolera ka quick passport wabeera ne records zo ezikwogerako nze tolina kyoŋŋamba saakudda ku kyerwa nsonga sikyasobola Muwarabu okugyako nga njagala kunsiba kubanga nze natuuka mu nju nga sikyafugika mutambudde mugenze mukomyewo okunzuukusa muli mukola make-up mu kisenge kyensigaze okulongoosa mukiruddemu mukivaamu sikirongoosa
Sawa 8 neebase okomawo gwe ne bbaawo ate oŋŋamba mbu nfumbe kyayi. Nga nze neebase dda. Era gwe wenna ngo olina entegeera ng'eyange nga wavaako togenda kusumbuwa Muwarabu kubeera ogenda tuukayo bakusibire bwereere. Taali Shagili Mukeifu oba oyambukiriza amada akuyise ku fulo ya kusatu muteerako essi. Oba oyambuka oddeyo gy'obadde olongoosa mbu taali tafi totuuka na gy'ogenda. Baridi. Nakoowa ekigambo kye bayita ya dubba. Nakoowa ekigambo kye bayita ya kweha ya aswadi. Bikola ki? Bivumu. Batumiddeko bambi abalina abakadde muli mu mbeera ki? Batumiddeko abalina abakadde ng'okola ku mukadde Saudi oli mu mbeera ki? Mukadde yankupa tteke ku mimwa n'enjiruma ne musabula oluyi. Mutabani we n'aŋŋamba mbu lwaki? Anti nali munnaye mu mukirimi nga kyusa pampa ze. N'alyoka ntema tteke mbu ye tayagala muddugavu. Alina amaanyi agakuba tteke. Nkuba tteke pa! Nenneeruma namusabula oluyi. Mutabani we n'aŋŋamba leeshu nti yedhurubi maama. Hadha mama semsem konze semsem baby. Semsem baby. Hadha jadda. Semsem baby. Oyo jajja maama wammwe mbu oyo omukadde mbu baby. Hadha mafi baby. Hadha jadda. Olina akantu ke wagamba? Mukuba siraapu. Olina akantu ke wagamba? Nti olina akantu k'olemerako nti abasajja batukwatamu. Abasajja babakwatamu. Okijja kuki? Abasajja batukwatamu ani atamanyi. Kizibu okeera ku makya neeyawukana n'omusajja ng'akyakwagala n'akulekera eddembe. Lwaki olina endowooza eyo? Kyakutuukako, kyatuuka ku mukwano gwo, kyatuuka ku ani? Nze bintuuseeko. Bintuuseeko baaba. Ate nno bitwala ssente okuwona ky'oba omanya oba lwaki mu bitukola. Bwe mba njawukanye naawe nga nze sina kyekkoze. You're successful in everything. Gwe ate lwaki ontambulirako? Nze nina mukwano gwange. Nagenda gwa 8 ye n'ajja ndowooza oba gwa 10. Oba gwa 11. Ye mukwano gwange yagenda balina obutakkanya ne bbaawe n'amugamba gwe ngenda kukuloga. Nakimugambira ddala? Ate era ali kuwonya ali banzi. Mwana yali ali mu mwaka 1 n'atandika okuba nga awunya ekivundu. Okuwunya ekivundu oyo omuwala mukwano gwange sijja mwogera linnya. Ng'awunya ekivundu bakama be ne bamugamba tonaaba kiki naye nga ne batuuka eri n'ayingira mu kiyigo n'anaaba era afuluma awonya. Ng'abaako enswera mpitirivu ne bamutikka yabalemerera ne bamutikka ne bamuzza e Uganda. Olwatuuka e Uganda waya ne zikola ki? Ne zivaako. Ne zinoba. Olwatuuka wano? Ayagala kweyambula bweyambuzi. Era ne bamuzza ewa bbaawe gye yawonera. Ekivundu ng'akyakirira. Ate ekivundu kye kimutikkisizza. Bwe yatuukawo n'oba oli awo ne kivaako. Nina mukwano gwange omulala. Bwe yatuuka ewa bbaawe n'awona. Amugamba ngenda kukuloga naye era oliwo nze ndi kuvumula era ye yamwevumulira. Nina mukwano gwange omulala. Twakolanga medical. Ezo medical ezisemba ezikebera buli kamu n'ensundo ne bagiraba eyo kabina. Yayitanga twakolanga medical n'alinnya n'ennyonyi n'atuukayo.
batukere mutwala ku yeeri manya abalinamu kasente bakuzaayo ku medical nga balaba olubuto nga ye mulaga nti alina olubuto eri bwe bamuzza eno ng'olubuto lubula oba onfuna nze nange erina omusajja eyandogako naye bana nange erina omusajja eyandogako mwenga mwesimba bwe mbeera ku makya nga siri naye mbeere dry kaakati nange obeera na bukalu ku mputtu kwensula neŋŋamba ekyo tekisoboka yakinkola nti ye nfunayo ekisi wange omwe yali ammanyi nti ndi fiiti ate bagamba abasajja tebakyawa kakati mmwe waba okoze ekimu nenfunayo ekisi wange nemukubira netugenda netwekebeza nga saagala kwekwasa nti ate akapiira ke kankazizza tugenda mu gikondo muniika muki tugenda mu gikondo muniika mukwano ne interest yagaana nagenda mu bathroom neyeetobya asobole okukola kyo to enter me neŋŋamba nedda sikkiriza tuddemu once again kati gwe byowakana byesitegeera go ge mazima byowakana byesitegeera kyoba omanya babikola ex n'awanika n'agamba ati nkuvuddeko naŋŋamba Fiona yenna yakukwatamu baaba mukambwe ng'ate nali sikyalina oyo omuvubuka twetadda naye bambi temukkiriza kufiirwa ge mazima musajja okkiriza afiirwe waakiri akusiraanya ebibyo ne bigootaana singa kyali kisoboka ng'omuntu gwe weefunye naye oyo akuwasizza paka kufa gw'oba naye ekyo ndaba kyali badde beta kabannaye gye tuzungira eyo yo n'addamu n'abeera ex ogwokubiri aliwa anti wali omuzziza ex paate tu ate yali tamanyi lwaki anti yakitegeera katugawa omuntu ayagala kweyambululira mwakukubya na gaasi jangu kweyambululiremu kati yakitegeera nti owaayi kiganye andowooza nakkiriza n'agamba owaayi kati ye yali amanyi nti oba hiiti gye nfunye hiiti amuhaani kyekimumpisiza naye nga sinali njagala kumanya kye baŋŋambye kituufu ebigaana n'okukakasa nti bituufu kati mwakomaawo twakomaawo mufumbo kati bakyala babiri wali ogenda kubeera wakusatu ate nga nze nali nabasooka bamulaba namulaba ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye puroguramu gye tubeerako omuntu omusajja kukwatamu abasajja ate endoga yaabwe yeeno bwe yawukana naye ng'akwagala ekisooka mu ddibo omuntu n'abeera ng'akulaba tolina kikubulako naye nga tolina musajja tugambe nti kati oli ku mudibo olw'okuba nti nedda siri ku mudibo naye ngezaako okukugamba sawa zino nze ndi mulwadde mbeera nnyo ewaka teriyo omuntu agenda kumusanga mu nju era yo wabeerayo obusimusimu obwo obuvugavuga nina kgenda mu maaso obusimu obwenfuna bwonna bukadde nina kgenda mu maaso nina okwewa obudde mpone oyagala obusimu obupya obusimu obupya at least omudibo tegukubulako siraanyi oyo ow'okuba nga bakutaddeko shade olina ekisiikirize tebakulaba
ne bw'oyambala olugoye n'onyuma nga teri akulaba mwakulawo we muteeraba naye nga bakulabya kuyimba mutuve wano kayimba kayimba kabadde kadde ka gospel anti golowooza mbula okubanga I support both sides mbu ndabika ndi muka sina ddiini nina siibula tuve wano babi abaturaba gende subscribe ne YouTube channel yaffe YouTube channel yaffe nenga mwebale tulaba bambi n'abavumi abavumi nno boolaba bwe batuvuma ate baleta comment nga at 55 comments afuna zili prize mpola mpola naye nga byebyo tuyinza kusukka wano mwebale nnyo mwebale eddala okubeera nga mwekuumira ku mukutu guno ebirungi tukyaleeta naye nga ebifa mu mukwano byebyo biwoobe byerere naye n'ebirungi mwebiri kubanga abantu bazadde baana bannaabwe nja bayita ne ku mukolo inshallah abantu ku mukutu guno bafuniddeko balungi bannaabwe era tusuubira nti waliwo agenda kubeera nga addiramu munne ku mukutu guno basiibule mu Buwarabu era mu Luwarabu basiibula masalama shukran ya habibti goodbye